Okay, IBRAH mukasage manyaga ngo mulungi atulizera tulaba nkugamba nti tuli Kakiri mu Wakiso district era nga tutunulira ensonga z'abasawo b'ekinnansi abakunganye olunaku olwaleero abakulembeze ku mitendera ejenjawulo, that is ku district level, abavuddeyo okujja mu mukolo okulaba nga Maama Fiina kye yabasuubiza obwedda akibagonnomalera oba akibakwasa, era nga nkugamba eno gyosinzira okubanga otulaba twera kutunulira ettaka eribaweereddwa obwannannyini n'engeri gye balifunyeemu era ani abawaddeyo akasente. Nkugamba nti yonna gy'oli twegatteko mu mboozi y'olunaku olwaleero nga tutunulira embeera eri wano e Kakiri. Dikirira mpaka yambuka era mayinja gali ag'emisambwa ekyasinga otuleetaano ge mayinja gali gasinza okusikiriza lawe bwenda noyalira wali obwongo tetubuliimu tuyitira nga boolaba era ebisiko bweru tuleeta abantu okuba inspiring so okubamalamu amaanyi, anoonya n'akumalamu amaanyi noonya omukutu omulala. Guno omukutu tuleeta abantu to inspire, tuleeta abantu to educate, tuleeta abantu okulaba nga bakuzaamu amaanyi, baku encouraginga, tuleeta n'abo abakola amawulire abatutumufu ku mitendera egy'enjawulo era nga nkugamba nti subscribinga webale nnyo webale ddala atanaba, kindly subscribe for latest information regarding all the celebrities mu ggwanga Uganda. IBRAH mukasage manya gange tusinzidde Kampala Uganda era nga olunaku olwaleero tuli mu district ye Wakiso Kakiri we tuli olunaku olwaleero tunulira entujjo y'abasawo b'ekinnansi ku district level abazze okulaba nga bakwasibwa ekyapa ky'ettaka basobole okubanga beekulaakulanya bateekawo headquarters oba bateekawo office oba we banasinkananga mu ggwanga Uganda wonna era nga embeera eriwo omukolo gutandise njala soke nkuwe omukuuma ddembe oba wa security oba omukyala wa police nga ono community liaison officer kamukuwe owulire kikyayogera ku mbeera eriwo n'engeri gye baaniriza Maama Fiina. Obugazi bwa eka namba ettaka liri wano ekyalo sooka osoma ekyalo Mpeggwe Kakiri. Emirundi egisinga bw'oba ozze mu kitundu w'ogenda okukolera nkugamba nti gisowo akumanyi, ekitegeeza nti bw'otuuka ku poliisi muzze musaba security tukubira giso gy'ovudde, giso n'atuwa information ekwatako oba akumanyi oba takumanyi. Bw'agamba nti takumanyi kiba kitegeeza tetusobola kweyongerayo naawe, oyinza okuba nga ozze okwonoona ekifaananyi ky'abantu baffe abakolera mu kitundu kyaffe abakola ebintu ebirungi, kubanga nze nkitwala nti emirimu gyammwe si mibi. Bwakutuukako ng'ekigenda okukolebwa ekituufu tokisobola, essente tojja zisindika nti zigende zonna zikole ki zikuyiteko, naye fuba okulaba nti ogetinga in touch oba mu Luganda kiri kikangu okwatagana ne gw'omanyi nti bwe gaba mayembe yasinga bwe giba yalikola ki yalisinga, tuleme okubeera nti tutuuka mu kitundu ne tuswalirayo oba okutuuka mu kitundu abantu ne bagamba tebagenda kusasula. Kituyisa bubi kubanga obeera already ozze ng'ate emirimu olaze nti ogikoze eki ogikoze. Ekintu ekirala tukuume obuyonjo awantu we tukolera, tukuume obuyonjo awantu we tukolera. Ate naffe ffennyini bwe tuba tugenda okukola tufube okulaba nti embeera gye tulimu tereeta kusasamaza, kubanga naffe poliisi olumu tuwa obuzibu. Kati ekirungi leero ndi wano nammwe, abantu abalala tebakola ki tebaliiwo. Abantu bano bava eno ewaffe nga bagamba twagala omusawo agenda obijjawo nga tukola ki tulaba, naye ffe nga poliisi bano enjagala mbabulye bwe muvaawo mutulekera obuzibu. Bwe mumala okgenda ennyumba z'abantu bazikuba ne zigwa. So Maama Fiina mbadde nsaba abantu bano baba bakola, simanyi mulina kirabika tricks ze musobola okukozesa ekintu n'okijjayo bulungi naye n'otakiraga nnyo oba kutukanga nnyo nti ekintu nkikutte kikangakanga kikola ki mubitegeere ebyo. Kwegamba gwe n'ofuba kula nti otereezeza butereeza ki imbeera. Ekituufu omulimu bw'onoogukola obulungi era bwe tunaabeera nga tufunye ekizibu kyonna tujja kukubira nti omuntu oli yakola bulungi ekyalo ne kitaddamu funa ki
buzibu bwonna. Webale nnyo bali eddala omulungi atugoberera oyo omukyala omulidde era wabaddewo okusika omuguwa ku bakulembeze ab'enjawulo nga beemulugunya ku Maama Fiina nga bagamba nti Maama Fiina tabawadde budde bumala y'ensonga lwaki bawankawanka ne badde eno ne badde eri ne badde eno ne badde eri ne bagenda ne mu bafere ne banyagibwa. So kwe kusalawo bamwemulugunyize era beekubirire enduulu era nga bagamba nti Maama Fiina tabawa budde bumala era abantu mu kwemulugunya kuno bongeddeko ne bemulugunya ku executive ya Maama Fiina nti abamu kubo babatangira okumutuukako. Tetujja kumenya manya g'abantu wala tujja kuwa buwi mbeera. Kansoke nkuwa embeera y'abantu nga beemulugunya Maama Fiina obutabawa budde n'abantu b'oku executive okubakubanga ekikono. Sekaddo manyi njogera mazima. Ekisooka abasawo benzize n'ababeera akaayi bakwagala nnyo naye bazze nga beemulugunya nga basuubizibwa entambula naye simanyi ekyo bwe kiyimiridde. Ekyokubiri, pulezidenti tufunye okusomoozebwa mulakaayi ng'abakulembeze abaasookawo tetulina ntambula naye kulannama bw'ayingidde twennyamidde nga tulaba abakulembeze ab'amagombolola ab'amadisikiti baweereddwa piki ne basigala nga batukudaalira. Ekyokusatu, njagala okuba ettooki mu lukiiko lwo. Kino tekigenda kuwoomera naye nina okukyogerako kubanga nze Ssekkadde natondebwa nga njogera mazima. Nzize njogera ebintu bingi nnyo mu executive yo naye kino ngenda kyogera. Executive mulimu emiwaatwa abantu b'otudde nabo mulimu emiwaatwa okutandikira ddala ku General Secretary atutaddeko olukomera lunene nnyo okukyawa ofiisi yo. Era nkimanyi nti kulannama kwayimiridde okweriisa enkuuli kubanga buli musawo atuuka mu ofiisi yo agenda yennyamidde. Bali after money eri obu executive yo munda omwo. Sirina nnyo bye ngenda kwogera kusinga awo ebimu tebijja kuwoomera naye tukusaba abasawo bo tulowoozeeko abakukoledde ebbanga bannaffe baleme tulinnyako. Neeyanziza nnyo neeyanziza. Nkuddamu kweyanjulira nti yenze Jjajja Kato Bashiri. Maama Fiina mu bino byonna kyensooka okukugamba era ky'olina osooka okwebaza, sooka weebaze oyo atudde mu ntebe ye eya Namulondo bakuyuuza naye naawe tomanyi lwaki ozitowa. Maama Fiina kisooka kya byonna kyensooka okukusaba omusawo wa wansi ali bubi nnyo nga gyenkomezza embeera gy'alimu eyungula amaziga. Maama Fiina kyenkugamba nti ekintu kimu nkusaba nga siragira olaba Pulezidenti Museveni asobola okugamba nti kaŋŋende nnaambule kuba neeno betwalwana nabo naye mbadde nkusaba naawe oteekewo kubanga osobola okuyimira ku magulu g'abiri oyogera ensi n'ekuwulira naawe osobola okugamba nti abasawo mwenna mu nkulembere tugenda kutambula buli wamu tutambuzeeko ebigere tutandike okutambula ensi etumanye. Maama Fiina oteekewo ogambe nti buli mwezi oba mu nfundikira ya mwezi abasawo basobola okujja ne tukukuŋŋaanira wano eno naye kulannama afuuse ekizibu. Naye ekintu kyafuukiddemu ekizibu obwongo obulina gwe yamusookayo eri wansi atambulira wansi wa bigere ebyo naye lwaki oteekawo oluwaatu osobola okumukkiriza. Tubadde emmende n'otuukako emmende. Senga Nagga yabadde wano eno ng'akugamba twategeka tukuyita tukunnyonnyola ebizibu olyoka owulire naye ali kuli eri agenda yeerigiisa ng'ekigotta entula. Bampitako okonze kamwa kwogera ne baŋŋamba Jjajja Kato gw'osinga okwogera eyo okola otya naye oyimiridde ku ki nga n'essabo lyenkoleramu lya ssubi sikoleramu lya ttegula ng'eri eriwuwo. Naye Maama Fiina nkusaba weekube mu kifuba buli muntu mutte sooka onoonyereze kiki ekisibisizza embuzi emabega waayo. Maama Fiina nabonaabona bannyunga nti nasaddaaka omuntu mu 2015 nga poliisi tebimanyiiko nga poliisi terina kyemanyi wabula oli yajja n'agamba yekkano
naye nga tabeerangako kano bamuyita Mr. Luswata ne kakati akyatambula ambasawo wakusaba sente yali anjagalamu miliyoni 3 n'eŋŋaano zimuwa nannyunga ne bantwala era akaayi ne tuwoza we twawoza omusango ne gumusinga ne muvaako ne ŋŋamba emisango giri musasula n'addamu nannyunga ati nasaddaako omuntu mu 2015 Maama Fiina ne bandeeta e Masaka kuli Joni we bandeeta e Masaka twasangawo Mr. Tuli Bagenyi n'agamba nti bavunaana okusaddaako omuntu naye mukyala Nansamba yannwanira ne mwami Joseph Kintu Kisekulo ne bampa poliisi bondi we bampa poliisi bondi ne taata musajja watu n'akaaba amaziga kubanga twagenda okusamira Lubaale namala kugwa ddalu taata we baatuwa poliisi bondi ne batuwa ya wiiki yali tennawera ne batuyita we baatuyita kyetwakola ne tujja ne batuwa amagezi ne tugenda e Bukoto ku PSU ne babinoonyereza naye sinze nzekka abasawo bonna agenda abamalako emirembe abamu tebalina busobozi bubaleeta naye bw'ategeera nti omusawo afunyemu emitwalo 10 oba aguzeeyo akate ng'amukeera avumaganya gavumenti avumaganya naffe ffennyini nammwe abatukulembera kubanga agamba kano Mr. Luswata Emero ab'ekkooki bonna bamumanyi ne mukyala Nansamba amumanyi naye buli ssabo lyonna alitambula n'emmundu aziteeka mu masabo kyokka talina gw'abeera naye wabula agamba yeeyita kano twakubako n'olukiiko oyo Mr. Gundi mukulu Gundi oyo yajjako kewaffe Kabira naye siina buzibu ne mbuuza ku kyalo nannyini mwana yabagamba tampaabirangako nti nasaddaako omwana we yabulira ku mbaga n'omwana n'alabika kaakati mukkirize nti abasawo b'ekinnansi tetusaddaaka bantu batuteekako ebintu ng'ebyo naddala bino ebintu ebiriwo nti ndi wakula nama ndi wa Maama Fiina kaakati oli bwajja tubadde tusaba Maama Fiina nga neegayirira oba okufukamira nfukamire twalifunye looya oba ne tufuna abantu abatulwanirira abasawo bangi bababba ssente nga n'entambula yennyini tujja mu kkubo tuyomba entambula sente teziriiwo lulinze yatoola ne sente nga mmotoka egaanye nenzongera ku basawo bannange be twajja nabo ng'entambula egaanye bamanyi sente tezimala tuyina ebizibu tuweerera abaana ffena wadde tetwasoma abaana balina okusoma neyanziza mukama wange pulezidenti nze nakubwa emmotoka ng'ontumye abasawo bo okujja ewa Kiso naye nkyali mu ddwaliro sente zimpweddeko nsaba oyambi ekirala nze nakuyita n'entegeka n'okkiriza bambi abantu ne basulawo ebbanga n'otajja tulina obuzibu obwo nja kusanyuka maama ng'onnyambye. Maama Fiina mukazi mukulu pulezidenti ekimba ekisaba nombaire nfunye ennaku ya kitalo ino kuba kasookedde oba mu bukulembeze totuukangaku waife mu bugiri mu butongole aye nife abasinze kunigirizibwa mu buli kizibu we tutuuka mu kukoba nti kuyiga bakobanga iwe n'ebbaluwa ozira dosobola okutusaza odaakola baatukoba nti era ezira kibiina kisinga kya Walyabira mpega ati Walyabira yadda yatutyamamu yalonda abantu be baatukuba emiigo baatubonereza basimula abandi bakola obukodyo bwabwe busimula amagombe nga bairenduma nti abasawo bakinansi ife we tuliraku kitalo ino era gwali chansi buchansi ya mama mukaire waife Mandwa Busoga ngali tuli kulirira ngo tuli nga abana abaziraku mwasirizi mama ndi kusaba werekereze byonna we kuba kutandika ziyaleetambula osooke ni bugiri tuli bubinga abasoga enkulankula netulemye ife buti abaligo twasigalira kwibibwa bwokolayo 10 omukulu aliyo akoba ti bukyeire kunjo kanje yoyo nsubira afunye sente mama ndi kusaba tulingemu nga bwolinga mu munaku nga bwoyidi nti Busoga ndavu osobola okumana nibona atu ofisi bona atukiranga obeera oli awo bajja kumana nti bali kuniyo mukaire wawe neyanziza webale mama bugalo era nze yagamba nedda babayite ebbanga libeera ddene kubanga mpulidde wano nga buli kuwanjaga tewali nti Maama Fiina mubi. Maama Fiina tukwagane tetukola ki tetukulaba Maama Fiina tetukulaba Maama Fiina tetukulaba nebaza bajjajjanga abampa omukisa ogwagalibwa ennyo bwentyo kubanga senga mbadde saagalibwa mwandibadde munvuma buvumi naye maama nga laavu yekola ki yebatta
nsaba kunsonyiwa obutabawa laavu nnyingi gye mwagala naye osanga emirimu gisobola okubeera emingi nekikulowoozesa nti Maama Fiina tanjagala mu disitulikiti yange. Olunaku lwaleero nga bwe twagambye kansooke n'omulamu ogutuleese tumaze emyaka egisoba ndowooza mu 10 ne bajjajjaffe abaaliwo era abaali baagala ennyo obusawo era abaalwanirira ennyo obusawo era abaali beenyumiriza mu busawo tebakeerangako ku makya kufuna ttaffaali we tuteeka ofiisi yaffe. Olwaliro olunaku olusoose okufuna ettaka mu butongole kwe tugenda okuteeka ofiisi nga si ya Maama Fiina naye nga y'abasawo bonna mu Uganda awanaabeera okuteesezanga enkiiko zaffe tuwone okupangisa ebbanga lye tumaze nga tuzunga mu mpangisa olunaku lwaleero. Ettaka lino lyagulibwa dda naye ng'enteekateeka zaalyo ebyapa byali bikyali mu process kutambula ne tugamba tugobere ddala ekyapa kibe nga kifuluma omulundi gumu abasawo olwo balyoke bakuŋŋaane ab'amawanga ag'enjawulo bonna basimbe omulamula ku ofiisi ezigenda okuzimbibwa zigatte abasawo bonna abanyankole abasoga abakyoli abalango nga ffenna buli muntu alinako ofiisi gy'ava najja deyi n'aluŋŋamya ensonga z'obusawo bw'ekinnansi deyi ne bakabona baffe okusobola okufunako we bazimba essinzizo erijja okusobola okusinzibwamu buli muntu asinze mu buwangwa bwe nga bwabwenyumirizaamu. Basebo ne bannyabo ebigambo bingi ebyogeddwa ng'ensonga yonna ekwata ku bukulembeze bw'ennina obutali buluŋŋamu era obweyisa obubi ne busobola okunzijjako abantu oba abasawo ne balowooza nti sibaagala. Ekyo nkikkiriza emirundi 100 ku 100 nti buli muntu yenna asobola okubeera n'omuntu si lwagamba nti tulina emitima gye tukebera ne tumanya nti omuntu ono akuliraanye mulungi oba muki oba mubi. Buli muntu gw'osisinkana mu bulamu bwo oba ogamba nti ajja kunnyongerayo mu maaso. N'abaami be tufumbirwa tugamba bajja twongerayo muki n'omukyala gw'owasizza n'okera ku makya n'omuwasa n'ogamba mukyala gwe nkwagala muteeseganya n'ogamba naye omukyala ono okusinziira ku bigambo by'ayogera ndaba birungi sijja kwana nsi yonna ngimaleyo sijja kuwasa nsi yonna ngimaleyo naye kambe n'ono olabirawo ng'ebintu bikoze eki kubanga Katonda gwakuwadde gw'oyiraanye. Olwaliro sijja gamba nti abasawo mwenna mu Uganda mubeere ku executive yange. Bino nno ebintu bitawaanyizza eggwanga kabeera ne Pulezidenti Museveni mutawaanyizza. Olwaliro bagamba nti Pulezidenti Museveni yandibadde akola naye abamuli ku lusegere bamulemesezza okukola ki? Pulezidenti Museveni yandibadde w'amaanyi naye bano abali enguzi. Omusajja abantu bamuyeekera mpaka ne mu State House. Pulezidenti wa ggwanga alina security alina buli magezi gonna g'asobola okukola okumanya nti ono mukyamu naye ffe abantu ba bulijjo tugamba nti Museveni yandibadde atukolera naye ssente z'omuwi w'omusolo zigendera buki? Ekyo kiine mu njuyo gwe gy'okulembera. Vogamba nti Maama Fiina wakulembere naye kiine mu njuyo gwe ku bantu bo b'okulembera mukyala wo abaana bo baganda bo basenga bo. Waliwo abaakuvaamu ng'era tozirina muganda wo gwosobola kubira ssemuga nti nnyambaayo nnusu 10,000 ezo naye nga muzaalibwa maama omu olusiki taata omu. Ebintu by'obukulembeze bino tubizze ewaffe mu nju toyogera bwogezi kuga nti gundi tankoledde gundi tampadde. Sooka oddeeyo gwe wennyini weetunuulire nti naye nfumbi ow'omwami ono emyaka 35 muzaalidde abaana
abaana basomye bamaze naye omwami wange bukyatubaawo tanguyiranga ku gomesi n'omundi n'ogumu gye muli abakyala bataguyiranga ku gomesi. Omukyala ono mbadde naye emyaka gye mbadde ne tampanga respect. Okusoomoozebwa okwo tuba nakwo mwe mudira omukulembeze nti bajjajja bawadde omuntu omukisa akulembedde taba nti nti yenna alina oba nkiyite ntya okuŋŋaanya ogamba nti abantu bonna bamwagala 100 ku ki kabeere Yesu teyayagala 100 ku 100. Abaamulemerako ne bamugaa nti omusajja akola ebyamagero nti tibyamagero ki? Omusajja afuuse ebyennyanja tibyennyanja ki? Kale abifuuse tulabe. N'abifuusa ne babirya ate ne bawakana. Kino kitonde kyava dda nti omwana w'omuntu aliraanye omuntu ye mukyamu. Omwana w'omuntu aliraanye omuntu tomanya nti obukulembeze bwange nga Maama Fiina executive bwenjirina mpangadde nayo senga bukya ku makya n'engoba executive nti kyokka omukazi ono. Kwanza kyendabye wano ekibatta laavu ya Maama Fiina temumulaba. Ate bano abandiraanye nabo ne bankugira balinga abampasa ekiwulira. Ne bankugira ekitali kirungi naddala mukulu Sewa ayimirako ensi ekulabe. So Sewa yakyusakyusaamuuko abantu bajja kukoowa ate banakuwa nja kugoba kuba nina obuyinza obugoba. Kati kanzireyo wammwe wansi ku ground. Nti tuteekewo olutindo tugende mu maaso. Nze waliwo natwana executive ne mbagamba tuteekewo embeera okukola njagala obusobozi mbulina okubakulaakulanya nsobola naye tujja kuyamba musawo omu. Mwekwata abasawo nti tuli mu ggombolola yawa nga mukyala bitalo watera okukola mwewandiise. Muwandike mugambe tuli abasawo 15 twandireetaze okukola projekiti bwe ziti. Naye olina kubenaga nti Maama Lubaala nnuma jjajjagala musayira mbuzi nze Lubaala wange gwe yamunsamiza. Buli omu alwana nampewo empewo zikuluma mpaka ku ssaawa esembayo n'osamira n'ozimaliriza. Olwero yimira ogambe nti essaawa zino zize Maama Fiina mulabe mu maaso gange wandiika ebbaluwa ogambe nti maama ennaku z'omwezi bwe ziti tukwagala mu disitulikiti yaffe. Neme kujja onyiige. Ne olwero bw'oteekawo n'ogamba maama tukwagala nze nkwagala nga nze kati bwe najje wa mwami Kabiito nga Kaziba anyiiga n'agenda ewa Kabiito wange n'atajja. Mujja agenda okwekanga bali abasawo nga 100 bonna nno ogenda ddala kiri feeya ddala ogenda buli ssabo lya muntu. Olwero bw'oba n'ekizibu ng'ogenda nti kati kampandiike maama nnyambe teri kikutwala ku ofiisi wa Sewa yazimba lubuto n'agejja. Ebbaluwa gisirwe gitwala ebulenga bw'oba Sewa tokola ki tomwagala gitwala ebulenga ogikwase Rozeti oliwa ogiwe Rozeti omugambe ebbaluwa yange yiino maama njagala nina obuzibu bwe buti ne bwe buti. Nabagamba aliwo obuzibu nze bwe mbeeramu ŋŋanza omuntu nti omwana bamugobye agenda ku university. Osobola kaŋŋambe ku pulezidenti akole ki annyambeko bwe kiba kisobose. Naye kyensinga okwesigamako mbagamba nti mu byonna abasawo bange togumiikiza agamba nti gundi awa omuntu emitwalo 5 gundi awa emitwalo 10. Nze nagamba ne bwe mba n'abantu 3 nga banjagala mazima na bwenkanya nja basigalako. Olw'ensonga nze mulabye entwalo bukyanzirwana sinsi okuva 2 bwedda muyimira n'abantu ab'enjawulo nga mugamba abantu ab'enjawulo Mudungu Walyabira Kinagoidi Malani Nwanye nga bwe mundaba mu myaka gyange bonna ne mbagunda. What about oyo? Bannange kati nze muntu naye mujja kulaba ennwana yange mwabamanyi mmanyi ennwana yange nze sireekaana. N'olwekyo tugende mu maaso na kukola. Oli ayinza okweta complain
Ssekadde ayogedde n'akaluba n'okaluba n'abani maama wayinza okuba we yabataddemu omuliro naye Ssekadde wali oliddeko mu ngalo zange kuba tolyangamuko yali aliddeko mu ngalo zange akatono kennina nekola ki naye ate yagira mu mbeera abantu tetuboogera basebo ne bannyabo oli bw'oba omuliraanye ng'akujubisa ye yali adda yaaba yali adda nale zinjamugamba naye nga yakola ki Ssekadde alina buzibu bwe nga ye omuntu era nze Ssekadde tukolagana Ssekadde we natuuka ye muntu yasooka okunnwanyisa nga nakayingira obukulembeze okulwana ko bayita ssematalo katugamba aliko n'obukunkumuka Ssekadde yamala nadda n'agamba kituufu Maama Fiina oli mukulembeze nadda ewange so bw'oba oliraanye omuntu n'agamba maama tatufaako maama tatuwagala Ssekadde yali azzeeko mu maka gange ne tunywa caayi bwe mubadde mwogera bibagambye nti muwaka n'ayingirawo n'atwe tunywa caayi kituufu ffenna twagaana mu mbeera ne bw'aba nga kyonoonya bukulembeze bulungi mwegatte n'abo be mulinaanaganye mutonde omugee nti maama ajje bw'aba alina ke yatusuubiza akakole era bangi bavuddeyo ne beemulugunya nti Maama Fiina akoma Kampala n'alaba abatono ennyo era wano we basinzidde ne bagamba nti basaba Maama Fiina abafisize akadde abeere nga agendayo okubalaba era nga Maama Fiina mu bigambo bye ayanukudde bw'ati ku ky'okugenda okubalaba n'ekyokubeera nti executive ye erimu ebirumira naye abantu b'emityana bakadde baagala okujja okulabako tebasobola kutambula kkubo kujja eno wabula tumusaba ajja emityana bamulinze bakulinze nnyo kubanga kulannama eri ayerisiza enkuuli asasula ne chairman LC1 chairman kati nga bonna abasasula naye munnaye tuwadde twagala ojja otutaase kubanga maama gwe bisobola byonna era omuntu wa wansi akwagala nnyo emityana maama janguuko kunasa bulijjo oyitayo nze bulijjo nkulaba maama jangu ojjeyo maama tujjamu okulowooza nti Maama Fiina agabira ab'egindi mbagabira nga mbalabye ku TV naye abasawo mbagabira nga temubalabye ku ki abasawo mbagabira temubalabye ku ki kugambe kati nkusokoledde so okusokolerayo wano mbalina so okusokolerayo naye sikirizibwa ekinjogeza ku Ssekadde obusungu bwabadde nabwo ngaga nti maama tetulina sina kyendi Ssekadde omuntu asobola n'okuba essimu nanga maama kino na kino oba okiwulira ekirala kyekya security nkoze buli ekisoboka kyonna okulaba nga security yamwe ebeera nnungi naye mwe abawadde gaapu abayaayi okuyingira mu masabo gammwe mwe abawadde gaapu abayaayi bamanyiira bino ebyobubiina bina tebisobola kukoma naye bw'ogamba nti maama jangu ng'akaziba bwe yagambye nti jangu fe tutegeke maama ojje osiime n'okutandika n'ekyamu kikole disitulikiti ezeewaddeyo mu mpita ngenda kujja. Thank you so much. Eranga wano kino ekya Maama Fiina okukkiriza okubalaba ku district level kyakujjawo obufere kyakujjawo n'abeewengamya ku ntebe y'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo era nga wano Maama Fiina kino agenda kukigonjoola nga alaba abantu bano ku district level district ku district bitundu ku bitundu masaza ku masaza asobole okubanga agonjoola embeera eno era nga awo wennyini njagala nkutwale buterevu bulambalamba ku nsonga y'okutuuza Ssaabakabona. Basaba ne bannyaa mwebuuza tukola ki? Naye mwe nga bakyamani b'amadisitulikiti abazze wano tuba tusaba Kabona tumwanjule wano amanyike then olunaku lwa 29 Ogwokuna asobole okutuuzibwa ku lusozi wa Lusinzi.
so njagadde okumubalaga nti wabeerawo ekizibu kyonna ekiguddewo musobola okumunoonya naaba nga asobola okusabira abantu n'okulambika buli kimu ekinaabaawo. Gye buvuddeko era ebbanga ddene omukulu amanyiddwa nga Jumba Aligaweesa abantu gwe bayita Ssaabakabona era gwe bamanyi nga Ssaabakabona era nga Jumba ono obwa Ssaabakabona teyabwewa bwewu naye yali vice w'omwami oyo gw'oli mu kulabaawo era nga wano olwaleero basatuludde ne basaabulula obwa Ssaabakabona bwa Jumba Aligaweesa era nga omwami ono atuuziddwako nga Ssaabakabona Maama Fiina kankwe Maama Fiina ng'amutuuzaako nga Ssaabakabona era nga amulangirira nga bamenyawo n'obwa Ssaabakabona bwa Jumba Aligaweesa. Nyama badya ndoza mulabye ye mukulu ndoza kamwe kazindaalo ye yanjule oluvannyuma ebisinga obungi nga 29 ogwokuna lwagenda okubeerawo enkujjuko emutuuza mu butongole n'okutandika okulanga tuwandiika enzikiriza egenda okutalaga eggwanga lyonna. Temulaba bagenda kuvaawo mulabe. Katonda munene, Katonda munene, Katonda munene. Nze omulangira Kayondo Misenda nyongeraako Kasimbazi Ssaabakabona eyalondebwa nga bakabona 7 era emukono era mu lubereberye nga nalondebwa okuva olwo siwangayo ntebe era siina gwe nali mpadde ddamula yenna era siina gwe nali mu ggwanga wano gwe nakwasa ddamula nga bakabona bamaze okuntikkira. Nali onnetteeka ery'okukuŋŋaanya bakabona abantikkira batuuze bakama bange nkooyo oki obwa Ssaabakabona mbuwa omulala sikikolanga oyo aliko ali mu bukyamu emirundi 10 ku 10. Nze bwe mba ngobeera Katonda saagala kuluma muntu kyonna njogera amazima waki ne bwoli wakuba essasi wanenfa naye nga njogeredde amazima nye maaso ga Katonda kyensaba naye era neyanzizza nnyo Maama Fiina era tuvudde mabega yonna tutambudde wonna masaka Uganda yonna nga tulinaawe nga Aligaweesa nga ye vaisi wange naye andiddemu nyenkwe akoze atya nsudde mabega batupanga ne mu lukiiko n'agamba nti Ssaabakabona nga teemudungu Ssaabakabona nga naye yeeyita wadde ogamba nti asinze Ssaabakabona yali abwagala bwe yamala okuwandiisa enzikiriza nze naali badde asooka ku ntikko okuteeka ku nzikiriza gyewandiisa neeteekako omukono nali ndi awo ng'agamba nti ssebo bw'obwakabona Ssaabakabona bukubuzzeko era mpandiisiza endagiri enankani eno era twali enda egi emu ffenna twali Ndayana Kalama Ndayana Kalama naye bwe tubadde ku Ndayana Kalama nga tuli ne Maama Fiina ono Livia Namutebi simuwulyangako kantu konna era ne pulezidenti wa Uganda simulyanga kwegamba ffenna tubadde tutambula bumu nga wonna lumenya nze nkulembera essaala naye neyanzizza nnyo obutanzijamu naye bantu beera mu nnyumba emu naye baayawula abagenda ewa Jumba bagenda nange abajja ewange kati awali okusika omugwa naye nange ayagala okuba nange sisika mugwa era ngenda naabo nga Maama Pulezidenti w'ekibiina kya Uganda eddagala n'obuwangwa bwaffe okusobola okulabika nga ddala ampadde obuyinza ampadde okulabika nga obukulu emirembe n'emirembe era nensaba mutabani wange Jumba nkowoola mutabani wange Jumba Aligaweesa akomewo mu maaso gange mukakase era mugambe sikuwanga bukitiibwa linda kabineti eyatuuza mu lubeerera nga bakabona 7 abaaliwo mu kiseera ekyo bamale okutuula baloke bakukwasa obuyinza ebbanga lyonna naye nga tewali ekyo oli mu bbanga era olimbalimba abantu mu ngeri y'okuba nti oli munnaddiini takola ekyo. Tulabye bafaaza bakadino bahaji basheeke tebakikolanga naye ebyo byakola olwaleero bimenya amateeka mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono ne mu kibiina kyaffe kya Uganda eddagala n'obuwangwa bwaffe ekikulembera Maama Fiina mwemera yonna neyanziga Katonda munene ku lw'emizimu ku lw'emisambwa ku lwa lubaale ku lw'amayembe n'abalongo nayo Katonda
Okay, ye mbera nsubira ojiwulidde era ogirabye. IBRAH Mukasa gemanya gange. Maama Fiina akwasiza abasawo bano ekyapa mu butongole, ekyapa original si photocopy, ekyettaka era nga ekyapa kino yiika namba eyekutte awamu. Wabula Maama Fiina takomyoko, agenda kubanga agula ne yiika endala ey'ettaka agibakwase era nga yiika endala eyo ey'ettaka ey'okubiri yagisasuddeko obukadde 45 nga zabuliwo era nga enkulaakulana enasooka ku yiika emu eguliddwa olwaleero. Maama Fiina awaddeyo emiliyoni 10 era nga zino za kukola kye bayita ground breaking n'ebisookerwako okuzimba office. Buli district egenda kubeerako n'akasenge nga watuula omukulembeze wa district eyo, district zonna eziri mu ggwanga Uganda. Era nga njagala nkuwe Maama Fiina ngaddamu ebimu ku bibuuzo byaffe kati ninnyo tukomewo tovaawo. Maama Fiina omulungi alaba yali agadde okumanya ekifo kino kye kigenda okukyawula ku lusozi Walusi. Ekifo kino olusozi Walusi lwa misambwa ntuukiro ya misambwa, gwandiikirizo lya misambwa, amaanye ag'emisambwa gonna gali wali. So nga ate kino kigenda kutondwawo, kigenda ng'alina emisambwa gye ajja wano n'ajaganya oba n'asamira n'atuukiriza obulombolomo n'obuwangwa. Oluvannyuma jinza n'omusindika e Walusi wano sinziza eri kuŋŋaanya abantu. Tulina abantu baffe nga nti nze siri mu Katuliki, siri mu Kristo, siri ki, naye njagala nange okusinza mu nsinza yaffe ey'obuwangwa. Ne bajja ne bakuba embuto obudde ne bukya. Okiraba wano tugenda kutondawo bajjajjaffe batuwa amaanyi okusinzizanga era kyova nawe waliwo amayinja, naye ate Walusi wo giri wali boji yenjawulo. Thank you. Abantu babeera bali agadde okumanya enteekateeka ya 29 ogwokuna e Walusi kye kigenda okubeerayo era kiruubirirwa ki? Nsuubira abasawo emitwalo nga 5 n'okwambuka waggulu, ekitono ennyo abasawo emitwalo 5. Tugenda kweyanjulira jjajja Walusi ng'abazzukulu be okumwebaza emyaka gyonna gy'atukuumye. Bangi abafunye ebirungi nga bandyetaaze okwebaza olunaku olwo, bangi abeetaaga okusaba obugagga nga bandyetaaze olunaku olwo, bangi abeetaaga okuwona ebizibu, okufuna enzaalo, okufuna buli kimu kyonna olunaku olwo. So twagala nga ffe abasawo okuŋŋaana ebazzukulu baffe abanaabaawo, tukuŋŋaane tweyanjule jjajja Walusi n'okutongoza Ssaabakabona waffe gwe tulonze omujjo olwaleero. Abantu babeera bali agadde okumanya Maama Fiina ettaka lino baani abatakkirizibwa kuoperatingirako era baani abalina enkizo okuoperatingira ku ttaka lino ly'oguza olwaleero? Bonna obuyinza babulina. Kasaba nga musawo kasaba nga musawo ne bw'aba tanzikiririzaamu ettaka lirye, ne bw'aba tayagala Maama Fiina nga ye ettaka lirye si lyange. Eno eka emu twagisasula miliyoni 9, kati eka endala eri eyawaggulu gy'olabamu emiti giri nayo gye tugenda okumaliza nakabaako miliyoni 45, naye nnyinira akyakola ku kyapa mmaleyo balance. So mu bufunze ziri eka 2 okuva wano okwambuka. Emizimu n'emisambwa egikunukiriza obukadde 25 okuva e Pemba, Mwanza, Dar es Salaam, Mombasa, Kisumu, Dodoma, Eldoret n'ebitundu ebiriraanyeewo byonna baasabye Maama Fiina bamuwe emizimu gyabwe egiri eyo yonna ebitundu by'emmenye agitembeete era nga bakyali mu nteesaganya. Maama Fiina wakutembeeta emizimu gino egikunukiriza mu bukadde 25. Jukira yabadde n'emizimu obukadde 10 bwe bukadde 35 obw'emizimu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu akbar. Kino sikirabanga ya Rabbi. Ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogujja tabamiruka oba kyebayita general meeting tabamiruka agenda kutuula wali ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogujja ajja kutuula e Walusi ku lusozi Walusi nsi mu district y'e Luweero era nga ettaka lino oba ekibangirizi ekiri ku square mile namba n'omusobyo kitembeetebwa Maama Fiina. Emizimu n'emisambwa gyonna egiri ku lusozi olwo gitembeetebwa Maama Fiina era nga wano we bagenda okutuula tabamiruka. Va muno dda muno tabamiruka ajja kutuula ku Walusi nsi mu district y'e Luweero era nga basuubira omukulembeze w'eggwanga ow'ekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, okubeera omugenyi omukulu mu tabamiruka ono ow'aba kulembeze ab'enjawulo n'abasawo ab'enjawulo
ab'emitendera egy'enjawulo abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda lwe banasinkana omukulembeze w'eggwanga Uganda. IBRAH Mukasa gemanya gange nkugamba nti najo sinzira okubanga otulaba sigenda kubanga nsukana njala kubeza timu gye tukoze nayo yonna Idris Lukwago Lodge upon yourself Tony Sanabi yourself n'omukulu Daniel Muganga kutadde Kiza Clement Lodge upon yourself tukwatagane omulundi oguddako mbagala nnyo abasubscribinga naffe mwebale nnyo mwebale ddala abakomenti nze mwebale nnyo mwebale ddala abasharinga mwebale nnyo mwebale ddala n'abagoberera omukutu guno mwebale nnyo mwebale ddala tuwongere okusubscribinga tulubirirwa emitwalo 10 tuweze emitwalo 10 tuyina enteekateeka ey'omuggundu ekugasa nange ngengasa ey'omuggundu ey'amaanyi ennyo era nga nkugamba nti yonna gy'osinzira okubanga otulaba twenywereze nnyo ku mukutu guno birungi birere bikyajja era nga nkugamba nti omwezi ogujja tujja kubeeramu n'abantu ab'amaanyi tujja kubeeramu n'ebintu eby'amaanyi tujja kubeeramu n'ababaka ba palamenti tujja kubeeramu n'enteekateeka ey'amaanyi 2021 tulina enteekateeka zisabyalo era nga nkugamba nti wano wokka tulina enteekateeka zisabyalo gwe nkugamba ali eyo atugoberera nti bambi wenywereze ku mukutu guno ogenda kubanga ofuna kyotafunangako mu ggwanga Uganda nga ne TV gyosasulira amasannyalaze waka mu ddiro lyo tebireeta naye ng'ate ggwe asasula internet across the whole world ogenda kubanga olaba ekintu ekyakabi. Njala kwebaza abasubscribinga naffe bambi mwebale nnyo nja kwebaza baganda bange mu Middle East mu kyondo kya Middle East nebaze bannyinange mwenna bannyinaze mwenna mu Middle East mwebale nnyo mutuwagidde nnyo banaye muli bangi saabemenya mannya olwonzikirire njivuge ngende South Africa mwebale nnyo baganda bange ne bannyinaze nzikirire ngende South America ensi zonna eziri mu kyondo kya South America Lodge upon yourself abali mu North America big on self abali e Bungereza Lodge upon yourself USA amasaza agenjawulo mwenna Lodge upon yourself abalula China big on yourself abalula Japan abalula Korea big on yourself abalula Spain ntwafunye n'abawagizi okuva mu nsi ya Ecuador Brazil Paraguay Uruguay Lodge upon yourself mwenna nga muli mu nsi ezo mwebale nnyo naye nga nsinga okwebaza abantu abasubscribinga n'abakomentinga mwebale nnyo mwebale ddala abavuma nammwe mwebale nnyo kutuvuma neyanza nnyo neyanzege ebivumo byammwe tubifuna era tusiimira ddala tusaba Katonda abasasule mu kye musinga okwetaaga era abasasule ekijja mu bivumo byammwe ebyo mwebale nnyo mwebalire ddala abatugeraageranya ku minzaani nammwe mwebale kugeraageranya mwebale nnyo kuteeka mayinja eno ne mutugeraageranya ku minzaani mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo muli b'amaanyi nnyo mwensonga lwaki tukola ebintu bino. Thank you so much eyefiiriza no subscribing. Thank you so much for commenting. Thank you so much alaba video no. Thank you so much for sharing. Oli wakabinyo IBRAH Mukasa gemanya gange atagenda for Uganda mubere bulungi. See you